obudde bukedde tuli balamu ali tumwebaza kuba tukulembedde okutujja ku mpewo zino eza Moon TV okubanga tuyiga ekigambo kya Katonda. Mbebaza mwenna bakedde ku mukutu guno okuwuliriza, okuyiga, okulaba kama bawo omukisa. Ennaku zino zitulimu ennaku za bibuuzo. Ebibuuzo si bino ebya UNEB naye ebibuuzo bye tuzze tuyiga byonna. Kyevudde nsaba buli mwateeketeeka ekibuuzo kye tugenda kuwa masimu ngenda kukozesa eddakiika 10 okusookanya ebibuuzo ebyasigala omulundi oguwedde, then oluvannyuma tulyoke tweyongereyo bubuuze ebibuuzo ku sabbiiti ebigenda mu maaso bye tuyiga ababeerako ne ku Tuesday era mubuuze. Nga sinakugenda wala nnyo okutandika kusaba, nsaba mwenna abaagala okutumitinga ku WhatsApp. Temukozesa WhatsApp, mukozese Telegram. Telegram ejja tuyamba okuba nga tusisinkana bulungi nnyo, tusobole okuba nga mbawa video zino bulungi nga tuziyiga. Mukozese nnamba eyo gye mulaba ya WhatsApp, mugende bugenzi ku Telegram. Oba gatusobola kugenda ku Telegram, genda mu ssimu yo ku Play Store o downloading application gye bayita Telegram. Genda mu Play Store typinge mu Telegram. Babuleeta nga bwanjawulo naye waliwo akabbulu bwonna bukola. Waliwo akabbulu omukwafu nnyo alinga bbulaaka, ndowooza bwe bityo. Naye akalight bbulu nako kakola si kabi. Mukakozese mu downloading. Omala downloadinga nga era WhatsApp teekamu ennamba y'essimu, bajja kuwa koodi giteekemu, tewali kikyuka nnyo, then ojja kusanga ennamba yo ku WhatsApp. Then bw'onoomala okugirajjamu inbox yange ontegeeze nti oyagala okujoininga group kutulisibinja information eno. Omala okujja mu inbox yange nja kuba nkusharingira link ojoininga. Oyinza n'oleeta abalala bangi nnyo nabo basharingira link eyo ne bategeeza n'ekyokukola. So tubenga tufuna videos ezo. Ekinyonyi kya Telegram tune videos enkadde ojja zisangako kasita ojoininga, kweta ne videos ziri enkadde zewamisinga ozisangako already. So kyekyo muganda wange ali ku program eno enkya ya leero. So WhatsApp abatera okunda ku WhatsApp mulaba ndirwe nnyo kubanga ng'endako kubanga ebintu bye biri kale temala bulungi, teri flexible nga Telegram. Kusharinga information emenya nkoowa nnyo. That's why abantu muli badde temukyandaba ku WhatsApp olw'embeera nti binkooya ate nga byokwasaganya bingi nnyo, okunoonya butya bwe tuyinza program n'etambula, okuteekateeka ebyokuyiga. So ate bw'embeera nga nkwatagana ebintu ebingi, so wano nja kuba mbasharinga mu kifo kimu information yonna nga lumu wagifunira, kiba kingondezwa obulamu kati oyo alina ekibuuzo ajja kujja mu inbox ambuuza ekibuuzo. Okusinga bwe nnaawa buli omu n'abatayagala ne bansumbuira omwo, ate nga neno nja kuwanga buli muntu ayagala ajja okujja mu group. So bwekyo bwe kiri mikwano gyange, downloadinga Telegram tubenga tusobola okusharinga message eno. So abagala okuyiga ku Sabbiiti tugenda kuyiga onakulaba ku Sabbiiti online program ekyo byokuyiga byaffe kuva ku Songo service kusole ku Bible study paka ku Divine. Munkubira essimu mbabulire how tugenda kikola tutya. Munkubira essimu oba mu meeting ku WhatsApp so kubanga tukiraba kutya tugenda kikola kuba tufuna services za Sabbiiti zonna kuva ku makya paka sawa ya Divine. Ate regulo tubenga tujoyinga ku Moon TV wano bulijjo saa 10 Sabbiiti ezoreglo. Kama bo mukisa kufamitu weyo okusaba tutandike otongole program ya Katonda fo kisa tukwebaza ko tuligolamu ekya ya leero. Tukwebaza okutugabirira, kutuyigiriza, kutulungamya okutukuuma. Tugenda kuyiga ekigambo ky'osaba mu wamagezi atulungamya era tuyigirize wa Yesu Kristo mukozi waffe. N'ebibuuzo bya muganda wange ebyasigala omulundi oguwedde njaga otandikirako. Kwesa ategeera bulungi linnya lye naye asembyayo 541 era ku WhatsApp kwali ali live. Naye ngenda kubanya n'okukola ebibuuzo bye kansabe naye kansubire nti kwali. Mpozi yabuuza ekibuuzo ekyasooka ekyali mu Baluumi 14:5. Yabuuza n'agamba nti mbadde nsaba tubeere n'empisa tuleme kuba ku ssimu eno. Saagadde nnyo kuba blockinga naye mbadde nsaba mukikole bwe mutu wene kanji blocking for olw'okuyiga tujja kwatandikira after. Naye kyembadde mbagamba kye kino nti semusayire mpozi kyembadde mbagamba baganda bange
nti Muganda fono yabuuza 10 Balumi 14 agamba nti omwaka olunaku olumu kuba olusinga olunaalu buli omwana alina lwanoonyamu atwala olunaku olumu kubanga lwamanyo singa olulala bwati ekyandiko ekyo bwe kinnyonnyola naye kagamba nga kyalaga nti ennaku zonna zonna zenkanankana tewali olunaku lusinga lunaalwo wabula zonna zonna ziri zezimu naye mukwano gwange ali ku programu eno mpozi mbadde esanga sanagenda maaso tubere n'empisa bwetubanga tuli mu buweereza sitaani yamekukozesa ate kufuuka kizibu kufuuka setaani mulala kufuuka kyeneena akosa ekigambo ekyo enamba eyo gikopo ogisevingi mu ssimu tumekwolesa nnyo busibufu bwa mpisa muntu wagamba nti okuba ku ssimu gireke tobagenda kukwata nedda togenda kulisivingibwa nti oyogere nawo muntu naye tunolemera ku ssimu tubeere abantu bakozesa amagezi however much tuyagala programu eno gijjeeko TV nze tenyogamba tu feel free switch off your TV obanga programu eno etandise nze sogera bigambo byakweguya nnyo bantu balina magezi manafu ku bigambo bino so boyagala kukyankalanya oli mu kifo kikyamu twagala kuyiga n'abantu abalimu amagezi abagala okuyiga abanoonya okutegeera so twemekwolesa busiru bwaffe njogedde ebigambo bino nyinza okuba nga mulaba nga ayogera nti nvudde mu mbeera no kyekibagwana kyobana Yesu Kristo yatuuka n'asambasamba bali batungirira mu yeekaalu nga stupidity yaabwe etuuse ku level walina okuba nga akotenga action mukikoze ebbanga ddene bagambye nga nnyo nti bane temukuba ssimu tuli mu studio muwulinde kutumala okumaliza okuyiga tulyoke tutandike naye ate omuntu n'akuba neevuga n'akuba ne omujjako n'akuba that is stupidity so tubeere n'empisa tubeere n'amagezi nga tukola ebintu bino njaga genda maaso Bakolinso 14:5 agamba Balumi soli nti omwalo twala lunaku lumu kubanga lukulu okusinga olulala mpozi awo nga nvudde twakinywa omulundi oguwedde nti ennaku zino bali ku ceremonial days waliwo omusiro omulala zemu kikola naye ekirungi mutadde mu embeera gyenjitaddemu essimu tasobola kulwikinga naye yamanyi so kyembadde mbagamba nti omwaka olunaku olumu okubaala nga lukulu okusinga olulala kyenabadde mbagamba nti ceremonial days zino Paulo yali ayogerako bali batwala ennaku zino nga bakyazigulumiza zebakwatanga ez'emikolo ezaali zirina bye zisongako emikolo emiragire embaga endagire ezo zonna bali bakyazitwala nga nkulu mu maaso so Paulo bye yali agezaako okunnyonnyola yali tategeeza Ssabbiiti olunaku olw'omusanvu ebigambo by'ebintero bagamba mu kitabo ky'Abakolosaayi ebigambo byembatero bagamba kyembagamba ku Bakolosaayi essula ey'okubiri essula ey'okubiri yes olunyiri okuva ku 14 nga Paulo nga muganda waffe Paulo agamba ebigambo bino bwe yagamba nti omuntu yenna tabanenyanga olwa Ssabbiiti n'emyezi byonna byakisiikirize agamba kansome ebigambo bino eno Bakolosaayi okugatta ku bigambo ebyo eby'ennaku entukuvu holidays bwe bityo nga bwe bayayogerwa oba unholiday nga Paulo yazogera mu Bakolosaayi kansomewo Bakolosaayi essula 2 enyiri olunyiri ngina kusoma Bakolosaayi 2 olunyiriri mukwatiyemu katono ndatuukawo njagagata ennyiri ziri 2 mu ndagaano ekadde mu ndagaano empya kakati waliwo ebigambo ebiri mu kitabo ky'Abakolosaayi 2 tubimanyi ffenna era bangi babikwotinga naye njagadde jasi bibanga jagiyita entandikwa kwetusobola okutegeera ebigambo bino agamba bw'ati katusomewo Bakolosaayi 2 olunyiriri olw'14 agamba nti blotting out the handwriting of the ordinances nti okusiimula obuwandiike obw'ebiragiro that was against us obwali omulabe waffe which was contrary to us ebyali bikubagana naffe and took it out of the way nailing it to his cross n'abijja mu kkubo nga bikomera ku musalaba gwe yawujja endagaano agambye that was against us eyali omulabe waffe eyali tetuwa ddembe it was against us ng'osoma wansi ayogera ku holidays ayogera ayogera ebintu byenjawulo bingi nnyo ayogera ku nnaku omuntu yenna tabanenyanga mu kulya mu kunywa n'ebya bino nabyogera mu nnyiriri eziddakawo wansi naye wano kyenjaga muno otingeonya agambye nti
mutera nyanga olw'emyezi n'ebirabe na sorry olw'ekintu kyonna yagandi yajjawo mulabe eyo yatwolekedde mulabe oyo ayatwolekedde yaliwa tudde mu kitabo ky'amateeka essula 3:24-26 Musa amala okuwandiika olunyirwa 2 agamba nti olwatuuka Musa amaze okuwandiika ebigambo ebyetteeka mu kitabo yamala okubiwandiika mu kitabo paka ebyafundikirwa olwa 25 agamba nti Musa n'alagira Abaleevi abasitulanga essanduuko ya Mukama ey'endagaano ng'abagamba nti take this book of the law mutwale ekitabo kino ekyetteeka and put it in the side not inside biri mirundi ebiri eya Mukama yamala Musa Katonda yamala odiwandiika agamba Musa teeka in the inside Musa agamba muteke in the side mabbali of the ark of covenant of the Lord your God agessanduuko ya Mukama endagaano ya mumiteeke mabbali era gabira ku misituliro wa mabbali ku misituliro gy'essanduuke that it may be there for a witness against thee abero mulabe gye muli kyobala wano Pawulo agambye nti yajja omulabe gye tuli yatwolekedde mu tteeka the witness against us wali agambye a witness against thee abero mulabe gye muli Pawulo wano gwayogerako gwe bawandiika mu kitabo in the book bamuwandika mu kitabo eky'amateeka ne Katonda yawandika ku bipande ebiri ebyamayinja so bebigambo ebimu waliwo agamba holiday ennaku waliwo endala ennaku zaali nnyingi nnyo ngola Musa yawandika etteeka nayo yayitibwa law but it was written in books kakati yemwalina ennaku ez'endagire ezawandiikibwa ezaali zikwatibwa okuyita mu mwaka emyaka 6 mulimu omwaka ogw'omusanvu n'eba sabbiiti ettaka temulimanga olunaku lw'okutangira yalinga sabbiiti emyezi 6 gyayitanga sorry buli mwaka omwezi gw'omusanvu nga 10 gwali lunaku lwakutangira yali sabbiiti naye yafuula kanga sabbiiti so sabbiiti zaali nnyingi nyo ennaku entukuvu zaali nnyingi nnyo ng'ojjako sabbiiti olunaku olw'omusanvu ezimu gyalinga emikolo egyakolebwanga omuntu okufuna obutuukivu n'ebira bingi nnyo byakolebwanga mu kulya ne mu kunywa nga Abakolosaayo wagenda maaso n'ayogera walingawo okufuna obutuukivu okuyita mu kulya ne mu kunywa that was against us ng'obutuukivu tulina bukola nabikolwa bino so byali mulabe Yesu Kristo najja n'abizingazinga n'afuuka ekinyuso ekikulu eky'obulokozi kakati wano mu kiragiro kya Mukama ekyokuna sabbiiti teggwa mu Bakolosaayi 2 aterimu kulya na kunywa byali mu biragiro bire ceremonials sabbiiti kiragiro kya Katonda teeka lya Katonda lyawandiikibwa n'engalo ye nga nesitana kubaawo kyobola ndi baluwa Yokaana esooka essula 3:4 agamba essula 3:4 yes ekisooka Yokaana ebbaluwa agamba nti bwekityo nti akola ekibi amenya n'etteeka King James bwe gamba whosoever commits sin transgress also the law for sin is the transgression of the law ekibi kumenya etteeka so kati singa tugande etteeka lyaba which means teri kyali kibi kibalirwa toyinza ga muntu ti oyonoonye eki abbye lwaki ye ogamba nti abbye Bible gatobbanga bajja kikootingira bwe ndi okusabbiiti bagenda sabbiiti yava tuli mu kisa naye nga sabbiiti ezava tebazitegeera baganda bange awo kanfueyo okubanga obudde tulina butono ate ebyokuyiga byokwogerako bingi ensonga endala y'ensonga ya muganda wange gye yabuuziza eri Timoseewo ekisooka essula ya 4 wali ekibuuzo kya muganda wange kyeyabuuziza ekyo Timoseewo ekisooka nnyo yabuuza bw'ati n'agamba naye Timoseewo agamba nti munaku ez'oluvannyuma waliva mu kukkiriza bagobera bawuliza emyoyo kyami egya Setaani n'okuyigiriza kw'abasetaani nga bawulira Katonda byatonda biriibwenga buli wensoma olunyiriro olwo n'okusekansekamu Katonda byatonda biriibwa nga temuliimu nkoko Katonda byatonda biriibwa nga temuliimu mbuzi yadde biri clean era ebyenye tebyalimu Bible yali plain and clear ku nsonga eno Katonda byatonda biriibwenga temuliimu fresh temuliimu nyama oba yabitulongoofu bitali birongoofu tekirimu ne mu Bible abantu banyola nnyo ekyawandiikibwa ekyo but Katonda byatonda biriibwenga yatonda mmere yansiga okuliibwa kyavudde nga munaku ez'oluvannyuma babe bagenda okuva mu kukkiriza bayigiza bawera Katonda byatonda biriibwenga oba sijja kwogerako mannya naye waliwo n'abayigiriza omuntu bakusanga okwesa omululuuza bagamba bya Setaani bakusanga okozesa ebintu byonna eby'omuddo ebya Setaani oli kubusamize era ng'omuntu okukozesa alinga kyamuzo so okuwera Katonda byatonda biriibwenga kambaweeko ensi endala abantu bagoberedde nnyo medical okusinga gundi okusinga herbs
era abantu balaba nnyo medical omuntu okufaako nga akozesa ddagala lya habo bakugamba nti omuntu bayinza kutula mukomera nti olagajjalidde obulamu bw'omuntu omuwa ebintu by'ekisiru n'olekawo eddagala eddungi eriyinza okumuyamba naye nga bakuwa butwa gundi medical esupplyinga butwa ate kamaloka ekigambo kino mbabuulira mazima medical is spiritualism busamize bwaliwo amanya amagi agakozesebwa ku maddagala nga tomanyira makulu gaago kyekigambo nkibabuulira nga bakugamba simanyi akosimefenaka simanyi biki ng'amanya toyinza nakutracinga real meaning of that name, but it is spiritualism. Abakola madagalago baba busamize bwennyini nyini, they are devil worshippers. Bebasinga busamize okusinga habusiza fezino. Ne kwa sitani yamala okuteekawo bana abasawa abafere abateekamu obungodira ne bafuula herbal medicine ne bayuzifuula ebintu bya setani ne babaleetera zino chemical medical gundi ate nazo za setani ne bazifuula nti zo ziri hole nyenga tezijjudde obuzibu obutwa obuleetera n'abantu okulwala. So baganda bange ebigambo bagamba to wake up sina kyefunamu kujja kubabulya ebigambo bya bulimba ng'ate amazima weegali. Kati Katonda byatonda biribwenga byebyo Mukama olubereberye agamba Adamu bino birabanga emmere gye muli n'eri ensolo n'abawa emmere yonna ey'ensigo ebyo Katonda bye yatonda specifically nga biri created to be eaten as food. Era toyinza kunoga mucungwa ne guwoola nti wunannoze. Toyinza kusala fene kunoga kifene n'okisala omuti ne gugamba nti bannanga nzise. Toyinza tema muti gugwa woli byagwe gwasooka ne guloka n'omulala. Kwanga cyo gwatondebwa si kutemebwa ekyo nkirese bulesi ne gwatondebwa kunogebwako nga guleeta ebibala ebirala kye kyagutonderwa. Netoyinza ganti osolo okugamba nti ente osolo gitemako kugulu n'okulya n'ogamba nti ate kunaamera okulala oba ogiremazza era bw'ogitemako omutwe in fact ebyo sina bibala by'oginogako oba nayise kugibembula era ogenda okulaba ng'ekufaako kuba si ekyagitonderwa era okuba si ekyagitonderwa bw'oba ogenda ogirayo n'ogisaanyaawo lumu naye omuti gusigala gukuwa ne bw'onooga omuddo ensigo mweziri zireeta endala kubanga kikyazitonderwa. Nduddemu ku nsonga nga njagala mutegeera ebigambo bino. Ensonga najja yafundikira nayo ensonga eri mu kitabo kya Matayo essula y'e12 onyirwa 31 ng'ayogera ku kigambo ky'okuvvoola nti muganda waffe Yesu Kristo yagamba nti ebyo byonna birisonyiyibwa naye alivoola omwana alisonyiyibwa avoola kitaffe alisonyiyibwa naye avoola omwoyo omutukuvu talisonyiyibwa. What is blasphemy? Ekyandikibwa kubanga wano sikigize naye Makko tuli plain Yesu Kristo yagamba abayigirizwa be yali asonyiye omusajja ebibi bye ne Matayo nnyiri ezo mwezirina ne bamugamba nti avode anayinza okusonyiwa ebyokujja ku Katonda nagamba mukuba amayinja. Yesu Kristo yali alina authority esonyiwa ebibi kubanga he is God. Yagala kuzinga alabe ku kitange. So authority no ya kitaawe yali asogituukiza wakati mu nsi muno kubanga yali azze on behalf of his father. Era yali azenga empisa kyazo okukola azze kugulumiza mpisa ya kitaawe. So yali alina okukola emirimu gya kitaawe yagamba nti okuva edda kitanga akola okutuusa yo nange enkola I also work. We bakola ne kitaawe batonda bonna ensi. So eno authority esonyiwa ebibi. Kakati bano abantu bagamba nti okuvvoola ani atalisonyiwa kino njagala musitula amaaso amatu gammwe mukiwulirize bulungi nnyo kiri plain and clear. Omuntu okweyita Katonda talisonyiyibwa. That is blasphemy. Akayembe mu kitabo kya Daniel essula y'omusanvu kayogera ebigambo ebikulu eri Katonda ali waggulu ennyo ne kamuvvoola. Bigambo bye kayogera keefuula Katonda. That is purpose enjogera kuba papa kino notinge kino. Pope means father. Matayo 23 olw'omwenda Bible egamba nti omuntu yenna temuyitanga muntu kunsi kitamu ali mwali mu ggulu. Ekigambo vicarious fidei kiba mu 666. Kino njagala kipuluvinga ogenda osoma Catholic our Sunday visitor eyafuluma mu 1915 mu mwezi ogwokuna nga 18 obukatuliki bwewandika nebugamba nti taito eri mu nkofiri ya papa ebitikire bisatu Popo Tiara ewandikiddwa Vicarious Fidei which means the vicar of the son of God, omusigiro omwana wa Katonda. Bw'osoma ennyukuta ezo n'ozibala mu Roman numeral
zivaamu lukaaga nkaaga mu mukaaga saakiteesereza kibawadika naye abasoma lyo numerals musome kigambo vicarious filidae abamu mujje ku Telegram mujja kubawa definition z'ebintu byonna byonna mbayo ne summon kwe nali mbiyigirizaako mujja kubiraba. So kwe kuvoola Yesu Kristo yagamba omuntu kubushaayi gwalituma mu linnya lyange alibayigiriza byonna n'okukwata byonna. Bwalanga Yesu Kristo yagamba nti omwoyo omutukuvu yaze on his behalf gwatuweereza. Papa n'agamba nti aliwo kulwa Kristo, which means avola omwoyo omutukuvu. Matayo gwagamba talisonyiyibwa. Tebala no Yesu ebatera nnyo ne bagamba mbu simanyi mbu bagenda ne papa naye abuulirwa enjiri n'akyuka bagenze nda kujoyininga naye kulaba nga naye abuulirwa enjiri era bamuwa omuddaali gold medallion ogwali ogwa zaabu nga bakwatisi mu ky'ekkumi ekya Mukama ne bamuwa golden medallion BB Beach yagutwalayo omudaali ogwo bwagutwala Bat Beach erinnya BB Beach n'agutwalayo nga kuliko omusalaba ekereziya byesanyukire emisalaba bintu byayo kuliko amateeka nga tegali outlined gali just in brief. Remember Sabbath day ne bakomaawo n'obulala obusamize kwaliko 8 angels, a symbol of paganism, flashlights kuliko thunders nga zibwatuka mujukire gundi Zeus god of thunder katonda w'okubwatuka mujukire gundi Thor ono films zebutera okulaba eza Thor so nga akutte enyondo lightnings. Those are pagan symbols of from Babylon. So kadi is symbols zebateekako bagamba sembo baleese ne bateekako ne Yesu obanga alinnya mugula ddayo bwe bityo naye ng'ekerezia bwe mukuba kati ne bamuwa gold medallion ne bamubuulira njiri n'okwata zaabu obugagga n'obuwa n'obuteekako obusamize n'obutwalya papa mu mbuulire enjiri kyannaku kiswaza. So kakati Bible kyembadde mbagamba Matayo essula ey'abiri essula y'e12 3 avola omwana alisonyibwa avola kitaffe alisonyibwa naye avola omwana talisonyibwa. Ye papa agamba ebifo kya Kristo yavola omwoyo omutukuvu sala avola omwoyo omutukuvu talisonyibwa. So that is unpardonable sin. Lweza ebibuuzo biweddeyo ebyasigalawo waliwo ebibuuzo ebirala waliwo ambuuza ekibuuzo waneeno ku nsonga ya waliwo ambuuza ekibuuzo ku nsonga ya namba teriko linnya naye agamba okugatta abagole kwavaawa okugatta abagole si kya kikristaayo. Yes enkola eyo naddala mu kkanisa okubeera n'embaga it's okay naye embaga erina weekoma era embaga tezirina kubeera part of bibaga simba bantu bagende mu makanisa babagatta embaga. Tumanyi omukolo guli mu Bible gweyisaamu ekitiibwa ne Yakobo gwe yakola gwe mukolo ogw'okwanjula. Ebiro byebakola ebyembaga senayo negenda mu kanisa bakugatte obwekerezia aleeta ebintu ebyo okulaba nga nereeta n'empeta ng'omuntu tumaze funa buyinza obwo kubanga bali baagala okuggyako abantu sente ojjanga mu kanisa nga balina okusasuza ssente nga ebibiina ebirala kati webikola era omuntu weba tebamututte mu kanisa mugatta mpeta omukolo gwe bagamba ntagattibwa nga obufumbo bwe tebuli qualified naye ne bamala okwanjula wali nga abazadde bamaze okuwa omugole ne mufukamira ne musaba wali mugenda n'omuwa oluganda n'abafukamira n'abasabira Mukama aba yabagatta dda kasama amala okukola endagaano wakati wamwe nti mwagala kubeera mwenna yamala double authorizinga then ne mugenda musasula obweyamo bwammwe oba nosasula omukyala mu bazadde be omukyala oyo abeera wuwo kasaba afukamira ne bamusabira si kumala genda mu kkanisa naye ng'ekikulu mu byonna abooluganda balina okumanyako kubanga oli kyakimemba naye si mukolo gwa kanisa kugufuna ndi otagenda mu kanisa no ne mubeera mu nnyumba yawo oluganda mufukamira nekiggwa ne mubeera nga bamaze okubakwasa omukyala wammwe mu kwanjula wali mufukamirawo nekiggwa azula nga azabaluganda muli nabo ekkanisa eryaweeya nti omuganda waffe agenze funa mubeezi mu makubo matuufu wabadde kyaki memba munnaffe waneeno tamukusiza kumajja bbali that's all. Negine emikolo kusaawo kadaali kusaako mpeta kukola biki muyingiddemu kali n'okumazi kando those were from paganism nebingira Christianity eklezia yabitandika ebintu ebyo tebyaliwo before. So embaga ntuufu naye embaga engeri gye bagikolamu gireeta mu makanisa nkyamu kubanga tulaba n'obufumbo bw'omugole mu kitabo kyakubikkulirwa Yesu Kristo n'ekkanisa ne Kristo 19 ndowooza 21 ekibuga Yerusalemu n'ebirala sijja kugenda dipu mu bintu ebyo naye nga mu bufunze kyekyo. Oyo kibuuzo ekirala I have been watching you but my brother
but I have been watching you, my brother. But my brother has changed the channel, saying that tebimugasa. Mbadde nkulaba ne muganda nga ajjeko channel nagamba tebimugasa, and has tuned his nonsense mbu byebimunyumira, but mukama abeere wamu nange. Muganda wange bambi ng'olabye. Agambye brother wabadde alaba. Omanyi abantu basinga bagenda zikira lwa bintu bwe biti. Yayinza okulowooza mbu gasiya kamujjeko naye nga tamanyi nti yereetera buzibu. Sibatiisatiisa mbabulya kituufu. Omukisa omuntu gwafunye okutegeera amazima ga Katonda n'aguzannyisa, Mukama akusaasire. Malaki 8:10 mu Bayibuli agamba nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama, we ndiweereza enjala ku nsi etali ya mmere yadde amazzi wabula ey'ekigambo kya Katonda. Bangi bali bulubuuta eruuyi n'eruuyi, baliva ku nnyanja okutuusa ku nnyanja endala, tebaliraba mazima ga Katonda. Tayimu yeeno nze okujja okuwulira obubaka buno ne muganda wange twerekereza bingi. Nkeera matulutulu okulaba nga ntuuka mu kifo kino, n'oyita mu buzibu enkuba lwe tukubira ne ku makubo nga tujja okubabuulira ebigambo bino. Naye abantu abagradinga message eyo ne bagizannyisa, you will pay at last. Muganda wange nkusaasidde nnyo, manyi towuliriza bigambo bino, naye Mukama nga bwali w'ekisa njageza okulaba nga nkonectinga naawe mu ngeri yonna endala. Muleke yika akole ebyo nga bw'alowooza, naye Mukama amusaasire. Kiyinza okumugamba tamanyi kyakola, oyinza okulaba nga ageze mu biyimba ataddeko bisitamina, bizimba by'Abaluminati byawuliriza, osaasira. Muganda wange ngenze mu bintu bingi, nkumazeeko nnyo omuzindaalo, naye mbadde nsaba otandikire wano tugende maaso nga n'ababuuza ebibuuzo beteekateeka tukwate amasimu. Aboogana tubeebaza olw'omulimu gwe mukola, ate okwongera okuwuliza Mono TV n'ebigambo byaffe biyinza okuba nga mubiyita nti byaffe n'ebyaffe ffenna, okulaba nga ffenna tulokolebwa mu nsi eno ey'ekibi. Sooka okwebaza baganda baffe abafiiddwako, baganda ba mikwano gyabwe awamu naffe, n'abakosebwa mu ngeri y'enjawulo, kubanga Mukama waffe Yesu ajja kutujjanjaba era yagaba nti yajjawo. So nafunye ebibuuzo ku Tuesday ewedde, abagamba nti omuzalo gwali wansi nnyo era twasobola kubannyonnyola nti microphone yaffe si nnungi. So bwe twali twogerezeganya okubagamba nti nga twogerezeganya nti gundi yali wansi naye ne bakyusaamu, ate ku ssaawa esembayo eddoboozi neeyonga ki wakuneyitereera. So mutusonyiwa olwakuka era akakola ki akaaliwo, era abasinga baali beebuuza oluusi bali bogera ku kyobulwadde, saamuloti obulwadde, kati bbiru y'eddwaliro. Bambi tubeebaza abasobodde okukola omulimu gwa Katonda. Abasinga baga nti bafuna namba ya simu eyo gibaawe nga tunana kugenda wala nnyo. So mufune omuyinza okuwandiika gye basomere ya MTN. Kandi sooka okwebaza famire ya Haji Kiyimba, Basiraamu. Haji Kiyimba bali saizi endo za Mugologota, abasemanyino bafaanana naye nga famire bakwata emitwalo 10 ne basasula bbiru y'eddwaliro. Bagamba nti awo omulimu gwakulamu gwe bali naye nga balinye Basiraamu, ate ebiseera byali byakusirawo yali yiidi ebiseera ebyo, naye bambi bakwata emitwalo 10 ebisasulwayo. Noza twasigaza bbiru emitwalo ndoza nga 20 gokka agasigalayo. Ne bampayo n'ekyemisana kya mitwalo 5 bunaku nfune ng'ekyemisana, bangaiza kyamisana tozikozesa ekintu ekirala zongera ku bbiru. So famire yo tugyebaza, mwagati tugimanyi Mukama bongera omukisa olw'obuwagizi obwo mwakola, ate mwongera okuwagira obuwagizi ku namba yaffe eziri ku YouTube channel, era tubebaza olw'omulimu gwa Katonda. Enamba ya Saamu Kakande nsuubira nti eri 078 emu 58 15 58 078 emu 58 15 58 etamanya Saamu Kakande kusasula ebbiru y'eddwaliro eyo, ate omulimu gwa Katonda gusobola okugenda mu maaso. Wabula temwerabira YouTube channel yaffe eya SWOP with UG with the OP USA, temwerabira nekuteekako kasente ako, omulimu gwa Katonda gusobola okugenda mu maaso. Nafunyeeko akameseji akamu okuva
mu Bwakabaka bwa Buganda ng'aliwo ekigenda mu maaso eri abasajja ba Katonda abagala okubba ettaka lya Buganda. Omusajja wa Katonda ng'ali ekkanisa ya Nabbi Samuel Kakande baafuna olukujjukujju ne bagenda ku university eyitibwa One Royal University Muteesa Royal University ne bagenda okubanga ba chaplain abagenda okubulira enjiri mu university nga yakatandikawo. Then wabawo omusajja omwayitibwa Kato Muwanguzi Hannington n'agenda n'afuka chapel nga bataddemu akasente kaali kangi naye nga kanisa eri mumanya ga Nabbi Samuel Kakande eyitibwa Capernaum Church all the nations naye nga eri mumanya ga Nabbi Samuel Kakande baafuna ogenda nga chaplain ne bagenda mu lukujjukujju batuka okubba ettaka ekibangizo ekyenkana kumpi acres nga 3 ku One Royal University Muteesa Royal University era nga babayise samani ya weeks 2 basogenda mu kooti benyonyoleko lwaki bafuna olukuso okuteekako ekkanisa olukujjukujju okuteekako ekkanisa ate nga yajjanga omuntu agenda okuba chaplain okubulira abantu abaana ekigambo kya Katonda wakati mu university kati emu kutakerekanibwa ku Muteesa Royal University naye nga omusajja oyo ayitibwa Kato Hannington Muwanguzi Nabbi Kakande yamuleetayo kubanzirika omwaka gwali gwa 2006 okuyingira ku university eyo abagenda okubanga chaplain naye kati beefunzizaawo era nakati nawulire bagamba nti Obwakabaka bugamba nti nakakati yadde tulimusaba lockdown naye bo mu kanisa bakuba ettendo yenna wakati bewa distance naye bagala amakanisa ki gonna tebakodde gundi 7 kwala tugende so abalokole bafuusa abalokole batusana okuyingira Obwakabaka bwa Buganda endiga kati takinawe bazisanga alibagala nekati bataddeko kanisa bunene bafunye abazungu bali kuzimba kanisa okutaka italiki otanako license n'ogumu nenga taka lya Muteesa Royal University Serajja Okota so bagana pe tubatumiddeko abenjawulo wali wabuzaana ekibuuzo ng'abuuza nti nze Alex what is the cause of masturbation ki ekireeta masturbation mukwano gwange ebigabo natera okubibagamba oluusi nga abambuuza ku WhatsApp obuzibu obuliwo kakati mu kiseera kino avubuka si bafumbo ebikemo kasooka njoga ku bikemo biri makubo abantu abasinga ennyambala y'abakyala makubo nga tutambula bwe tuyita byona ndiko okumpi ne ku mirimu gyange wenkolera omukyala yabadde ayambadde kabbayika ng'ayambaddeko akateeteeyi nga katangaala ate nga webeera ku ofiisi enjuba eri egwa kugamba nga ate bwe yeeyisa kakati kamuleka ekigambo kino necha y'omuntu naturally ng'omuntu mulamu buli walaba obwereere bw'omudrivinga nti kati weetaaga kubufuna era kikola nti tuze tulaba nga Dawudi yagamba nakola amaaso soli yali gundi Yobu nakola endagaano n'amaaso gange nandinza nti okufuna omukazi omwenzi amakulu olagaana endagaano n'amaaso go obutatunuulira bikeme ebyo bwebito togenda bimalawo mu nsi kubanga byewe ebiri ate era byebimu bayita eddembe ly'obuntu nga olaba ebisiyaga wali kirina okukola kwe kulanga amaaso gafutuka emitingo okulaba bitalina makulu abantu bamatisako TV nadda ku nnyimba olirwa njabajugiza wakatononyi wali olimba Irene Namuliro yakuba olimba olwo wali nga bali bambala biseera kanga ng'engoye empanvu abayimbi naye olimba Irene Namuliro yalina ku biiki yalukuba ali mu njakayita kannikanga ndowooza bayogerera oluyimba luli Irene Namuliro naddamu ne vidiyo naye bwe ndaba emyaka egitambudde si mingi tuli ennyimba shiba zaakuba n'abayimbi abalala bali bute babikopye ku nnyimba z'abali abasajja abazungu naye abantu bapromotinga obwereere omuntu n'ateekako puroguramu nga naye nga nze newuunya n'emikutu egigamba nti gya buwangwa ne bakuba ennyimba naye ng'empisa yedda nga omukyala alina okwebikka ne bakuba ennyimba nga ennyimba gy'emikutu eyali bali gipromotinga empisa bagamfe tuliko nga bapromoting empisa kubanga mikutu gya buwangwa sijja kujogera naye nga bakuba ennyimba eziwemula obuwangwa omukolo gwali gumu era gwali gwa buwangwa Shiba yaliko nga yambadde siiki ekomeno mu kiwato n'azina n'omukulu wa buwangwa naye nga ddala yambadde akasindika nene agava wano naye bakasembeza bwe keetiyulira wali bwe keeyigula bwe keewenjula
Mulaba ndowooza. Kakati kino kinjawe kubuuza ko muganda ng'ekibuuzo kyabuuzizza. Ebikemo bingi mu bavubuka, ebikemo bingi mu nsi tugenda bimalawo. Naye tukole endagaano n'amaaso gaffe tatunulira bintu ebyo. Bw'okwata essimu abavubuka omusanga ali kutambiwa nga essimu erimu pornography toli mufumbo. Embeera bwe kukyukako ogenda kukola otya. Ekigenda okuddako bw'otakwata mbuzi, bw'otakwata mwannyoko, bw'otakwata nkoko, you are going to masturbate. Ekigenda okuddirira. Kuba omubiri gwetaaga okugutaasa gwe gufunye embeera gwagala kukola ekyo. Mamaze okugulaga, essimu emaze okugulaga nti sokolengere. Gwe gutunulidde kye gwetaaga. Tewali asobola kimalawo toli mufumbo. Singa nti abafumbo mu kikole. Kwana abafumbo era kiyinza okuleeta obwenzi. Obukaba n'oyondera ku ssimu. Naye baganda bange oyinza kyo kyavoiding ekibuuzo kyabadambuuzizza. Weewale okutunulira ebifaananyi ebikuleetera embeera bw'ekyo. Saba Katonda akusaasire. Obudde bw'okusoma Bayibuli buweeyo nnyo okusinga by'okola ebitalina makulu. Kinyinza kuwa answer mu bufunze nti weewale okutunulira ebintu ebitaliimu. Mwewale ebikemo. Ebikemo bwe bite tujja bijjawo. Naye Yesu Kristo yagamba bakume musire nga si ba mu nsi. Leka ensi ekola ebyayo. Tambulanga batanya okugamba singa father ayita ku ssabo naye kadira n'amakanisa gabe kati masabo gennyini naye jasi bagakyusa fomu naye ndozanga Yesu ng'ayita ku ssabo bw'oba otambula soba ekyo muganda wange n'ekirala nti ebikemo ebyo bijja bitya bwabuddeeza nti ebikemo bijja bitya ebyo naye ebikemo ebimu bisinza okujja olw'ensimbi nabagambako oluvannyuma emabegako nti Nabbi Kakanda agaba millions 2 nga bateekateeka ku essimu weziteekateeka mu dakika omuntu singa okola masturbation ng'oli musajja amazzi agavaamu ago agaba millions 2 naye bagakolamu ki kiba nabaganze sirya migaati sajja wamu kampuni yemu yajja eyitunda emigaati nejja ku bayitawo ku Dembe Driving School nga bampa obukadde bwabwali gaali sente empitirivu nabaga nti Saamu oleke kwogera ku migaati egyo kampuni y'amaanyi wano e Uganda bayaba omira emigaati gyayo naye nga bakola masturbation ezo nowayo sente nowayo amazzi ago bakuba millions 2 gw'omusajja omundi ogudde nayogera ku soda ne mbagamba soda basaamu embuto z'abaana embuto aborted fetuses kati wuyo mune supamu muzirabye ne spams omusajja yitwa mukadde ssemu ye ngokyali katono nnyo mulaba gundi Red Bull alimu spams zente ennume Red Bull na proof ku bigambo nja bibalaga Red Bull alimu spam zente ennume bull nga ulya bull mweziri okufunza kibagambye ekyo so baganda baffe nga mutekayo line studio line tugenda kwa tubuuza ebibuuzo ebyenjawulo nenga temwirabira twebaza omulimu gwa Katonda okugenda mu maaso tuyinza gana kulukumira muganda waffe Nyonsiima engineer olw'ebyo ebirungi byokola n'emikwano gy'omulimu ennaku TV awo mutulaba nabe katika mbambi mbebaza mwebale okuwagiza omuteekamu engineer munnaye tukwebaza singa simmwe singa tetuliiwo abantu bali faithful abakwata ekimu eky'ekkumi yadda waba mwanyinaze eyo sijja lema mwogerako mwanyinaze Aida akwata siringisi gyo yataddeko olusanvu naye bwe nanyukanga njateekangako sente kuba akola afuna akasanvu akakaaga afuna naye buli wanyuka Mukama mwongere omukisa wamu ne maana kadduka tubatumideko ne family bakikola batya hello sebo muganda hello yes sebo tukuulira osira sebo yetuli bulungi sebo olulya sebo tukuulira sebo yogera ambi avuddeko naye katufuniyo omuntu omukubi omulala ate abuuza ekibuuzo kye tusobola okukyanukula ali ku simu ng'ogamba halo omulala asobola okukuba essimu asobola okubawuliriza ebibuuzo byamwe asobola okubyanukula ali ku simu halo ali ku simu ng'ogambye halo Mpozi program yabale ko sebo hello yes sebo mchwa mkuu Alex sizide makindi sasa kuuliza muganda mwebale kuziwula abantu maaso abantu bali babula dda amina mukabala sebo kakati ekibuuzo kyembuuza yes sebo bana basumba bagawa amazzi
Wakwemere omukisa obuyinza buba bujjawa. TV woli wetuli yocha ebikora empitambye z'omunsi byakusanukora ekiruyi Babuloni chagwada banji bali muri batudde kanisa n'ensi toyawula bakola mikago kwenyweza bimunyiza biriteta muliro gw'obukya guli byokya ebikora empitambye z'omunsi byakusanukora ekiruyi ne malayika omulala owokusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asiza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza akanolo k'ensolo ku kyenyi kye oba ku mukono gwe oyo naye alinnye ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa obutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe. Weewaawo ekibuuzo tufundikidde kubaddeko kibuuzo ng'abuuza nti abasobola abagaba amazzi b'amaanyi bagajjawa ebigambo ebyo mulowooza okugaba amazzi gaba maanyi nagwe bwogenda ku luzzi n'okimayo amazzi ku nayikondo nabagaa nti amazzi bwe bulamu tewanyo kyamaanyi kiri mu mazzi ago okujjako kuteeramu kemiko ne bakubba gwe nokkiriza kiri kyebakola ki kyebagamba bw'agamba amazzi tutegera amazzi kikaaki nabagamba nti Nabbi Kakanda agenda ku mabiito wali kampuni y'amalaaya gye bagabira abawala beetunda ne bakuŋŋanya sipaamuzi ezo ge mazzi ne bagateeka mu mazzi gano ge bagabira abantu ku Sunday sebayo mu mwezi ne bagakuba wamu mu kiri ekyuma ne mbanga muze kukima amazzi nga tutegere mazzi kigobwe ki ng'amalaaya bamuyayanira ku street nawe bakuyayanira mbyaga abantu bakuyayanira ng'ogeze okugula emmere mu woteeri y'ebyaga amazzi g'otaddemu so aga amazzi tumwegaawula bategeeza sipaamuzi z'abantu kiba mufuna goiters mufuna ebirwadde mufuna mu bulago bwammwe mufuna sinfunye kansa w'omu bulago nga mwanywa amazzi ago agalimu chemicals ki ezo kyaita omusajja etwa mabiito kumutta olwokuba nti era tunda sipaamuzi ezo nga zigwa omukyayina tibazongudde wangu Yesebo. Hello? Yesebo. Asuze mutaya sebo. Mulungi sebo, wesera sebo. Nze njagala kwebaza mutuweereza bannange kuba ensi egudde eddalu bannange tuli bubi buli omu balagirira talaba omuntu kyali kiti balina okukola naye nga tubagamba nti mwongere okutegera okuwotchinga Monu TV ate omuwagizi mulongere okuteramu obuwagizi mu mulimu guneeno kubanga si mwangu nkana nga baguuzidde nga ddodde okutuuka waneeno si kyekintu ekyangu okujja buli lunaku ase bayinza okutega muku bakola ebintu ebyenjawulo nomulaba esitaani okwongera okukola ki naffe mutusabire tubasabira naffe mutusabire olw'omulimu gwena mu maaso esebo Yesebo tukulira gyebaliko sebo kale sebo gye baliko mwebalifuweereza mukama yebaziwe sebo bamitaka Morgan Masinzi sebo njagala kubuuza pasita wange yayimiridde ati Tom Mugero w'Emutunda bakwanukule sebo muzeeyi pasita Tom Mugero w'Emutundwe ali mu kibiina kyekimu abantu tumutera kubeera bayanukadde ekibuuzo ekyo Tom Mugero w'Emutundwe musajja y'omu Tom Mugero w'Emutundwe yali mu advent ng'asinziza wankulu ku ACD ng'ekyali wansi eri gye bayita mu Lufula nga basinza n'omusajja ayitibwa yali mukasano mukadde w'ekkanisa y'ewankulu ayitibwa Saamu Muyimba Tom Mugero nga era ye olunaku lwasinza lunaku lwa Sabbiiti ku Sande agalawo ekkanisa n'abagamba buli mwagende gye mulina okusinziriza mu masinzizo gammwe
nenze ndi mu advance na kulwa sabiti wabula to Mugerwe Mutumbi ngali ku side ya Kanja Robert era yamana geno Kanja Robert jasinziriza to Mugerwe Mutumbi ine kanisa ziri bili kuri kanisa y'abapya ne kanisa y'abakadde kanisa y'abapya basada ko mukazi basade ko mwana wa Kijofa bakindi wansi bakindi ruwafu mwara we mwamusadaka yali mu kanisa y'abapya eri ya Kalina kanisa y'abakadde basade ko mukazi ati Maria Mange Fina era ine kanisa bili wala kuna kulwa wenezi de so Mugerwa basinza mu kanisa y'abapya ey'abakadde wano mu maaso ku reception wataliri wansi w'ekituuti to Mugerwe Mutumbi atwala saddaka z'abantu baita ebeteremu baita usozi baita wajinja munaku z'omwezi nganya buli mwezi ebeteremu yatwala saddaka ey'endiga ey'amagulu abiri endiga y'amagulu abiri ye muntu so to Mugerwe Mutumbi musamize so bobo utagena kuto Mugerwa musamize ule kanisa ebiri za zeziri ewuwe ey'abapya n'ey'abakadde naye bakunwanya ebitabo by'abapya bandisemu ebyawandika batwala ebeteremu baite wajinja n'embuzi y'amagulu abiri embuzi y'amagulu abiri endiga y'amagulu abiri ye muntu gwe batwalayo ebeteremu baite wajinja te Mugerwa musamize twasinka naye wa Haji Makanga ngayala kumpa obukadde 7 mutwali wa Haji Makanga ku hoteli ye nga bajja kumpa obukadde 7 mutwali egana tatajja amaanyi nga gabambanje obukadde kumpi 12 ku parking yo ba parking emotoka ngabambanje ettaka lyawo naye asobola kuba omuntu obunnabbi ngali mu counseling nga mu radio yo waliwo lye jingiramu talina nsimbi ezo ate abasinze ewe basulawo ate nga bakola mu kampuni z'ebijanjalo ezabayije eziriranyiwo Hello. Yes, sir. Nobody could have ever said. Amina sebo wewe No jenge sala. Never nine. Yes, sir. Munkadde amawuli yaganka mpuya windize nankankana. Sebo. Wa jenge kutumba disikisa kisuubira naye okutambula kwange okudda ku nnya mwebale kunsomesa era njisimbona kuba sigenda kyerongula obulamu bwange bonna naku z'omwezi buli 27 ogw'omusanvu sigenda kyera mwebale nnyo kumpabula mwebale nnyo kuntereza nze bulungi Katonda abankuumire yongera okubanga ko ku Tuesday ne ku Sabbiiti ku Mulu TV ku ssaawa 10 ne ku ssaawa 2 ku makya ku Tuesday tubanga kwetuli wala twetaaga okwogeranga okwagira omulimu gwa Katonda nze Samu Kakande Junior mutabanyi w'omusumba Nabbi Samuel Kakande ne muganda wange Kingi Paulo kwetuweereza programu eno so mu ngokweza omulimu gwa Katonda ebira wabambi yafigwiritako ID ye yagira byekagiro nga gironda yadda Kayunga enamba isi Hello sebo mwebale kuweereza sebo mukama wewe sebo mwebale kuweereza sebo amina sebo sebo tukulira sebo akati sebo sebo sabireno wa pasta omwe mukono sebo mumpavudde nnyo sikaddamu kusabirayo omutegedde naye mufere amina kama yebazibwe sebo amina programu eno yakuzibula abantu maaso abadde bali mu kubula abali mu busibe bategere ekituufu nabaddeko ku mukutu gw'empuliziganya ogumu kwabaddeko omusajja ayitibwa Jackson Senyonga Senyonga banaye musobola okutegeera abasajja abo ebyo kati giweze emyezi kumpi ng'esatu nga gyalangira tali atutwala mu kkooti lwe betwogera mutugatta obutambibwe nesira obusamu gibampandikira nze mpozi wali ogifunyeeko sigifunanga nga tubatwala mu kkooti kubanga bagata obutambi bwaffe naye nga ebigambo yakola ki yabyogera tetuna ne evidence ezisingako ki ate nga Senyonga y'omu ne Nabbi Samuel Kakande bali kintu kibanyo gamba batanyo oyogere ganti anazina takumpa mulinda kimugenda abagamba nti kwetuweereza TV ne mu TV tuli Bulaaya tuli mu Uganda ate tuli kumpa no Kampala aye tubeera live tetugaa nti tugatta bugaso naye yabadde ng'agamba esente zimaze okuwera katugenda mu kkooti obazaawe tusobola kategeeza abantu sente koze ki teziweze genda otuswanisibwa samoni tujje mu kkooti sobola okuweereza ali ku simu mpozi nga tugenda okufundikira waliwo omuganda waffe agambye nti yese Kiranda yese kandi Rajabu enateta Kayunga national ID ye bambi yamugwako ku Idi ngava emukono yagirabako bambi amukubire ku simu
kangisome yegirabako oba tosobodde ikwata simu eno ojja kukuba ku ya ministry yongere njikuwa eri 0755 71 92 kaga mwenda so zimbajukizako baganda bange abalabedde ku programu eno mwagira omulimu kimu kyamwe kyekumu kisereke kiwagira omulimu guno mugazi nabaga spending sente ziwa ne million emu n'ekitundu every week for this ministry so muwagira omulimu guno si kyokka mbadde mbasaba muyambe ne bannammwe abali mu buzibu oba olina ekyokulya gabirako omulala tuyite mu mbeera enezibu togamba nti nze nterese ng'omusajja oli musiru omugagga eyakuŋŋanya mawanika n'agamba nti kakuŋŋanye yeeterekere mukama namugamba emmeme yo nekugibwako ekiro kya leero temutereka bugagga muntu oba ng'olina omutwalo ng'ofunye ekyokulya kya leero wo omulala tanakuwa ebyenkya byankya enjogera ya mukristaayo abantu abamu balowooza ya kisiru naye that is a Christian saying ebyenkya byankya okyogera ng'oyamba omulala so singa oyonoona ssente naye kyogere ng'oyamba mulala ebyenkya bibeere byankya essaawa eddako ebiri y'essaawa eddako totunulya bigenda kuddako mukama yamanyi pulogulaamu z'obulamu bwo yamba omuntu n'akatono k'olina togaana kukola mulimu gwa Katonda nange mu kubasiibula sinza kubeerabira okutumirako baganda baffe bonna bonna babuza Munu TV n'abalala bateekamu support olw'omulimu guno eno abeerabidde ennamba ya Saamu Kakande Junior eri 0781 58 15 58 taka kintu kimu mutwala 20 agasigaddeyo okuwayo esente z'eddwaliro ate kiveewo wala teweerabira kuwayo omulimu gwa Mukama ekimu ekyo eky'ekumi teeka ku nnamba ya ministry Mukama wawo omukisa mubeere bulungi tujasinkana sikwerabira nabe katikamu ne muganda waffe Nyonsimba nabe kabona yamugambye okuna emotoka